Abakulembeze n'okusingira ddala bannakibiina kya NRM bakubiriziddwa okunyikiza ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga lino era nga mu kiseera kye kimu ye ssentebe wa NRM Yoweri Kaguta Museveni ng'onazze akaatiriza ekyokulaakulanya abantu nga y'engeri yokka ey'okubayamba mu kukunga obuwagizi eri ekibiina kya NRM. Obubaka buno buvudde wa ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM mu ggwanga Honorable Rosemary Nansubuga Senninde bw'abadde atalaaga disitulikiti y'e Pakwach nga kino kiri mu bendobendo erya West Nile ng'agenda akunga bannakibiina kya NRM abaayo okwegattira wamu kw'ossa n'okukunga abalala okubeegattako ng'atuuseeko ne ku luuyi lw'omukulembeze w'ennono w'abalulu Kwonga Stanley Ombidi. Honorable Senninde awerekeddwako abakulembeze ba disitulikiti eno okubadde omubaka omukyala Honorable Pachuto Jane, ssentebe wa disitulikiti Omito Robert Steen wamu ne bassentebe ba NRM mu disitulikiti ku magombolola n'emiruka egy'enjawulo nga basoose na kusinkana abakulembeze mu disitulikiti eno ng'ensinkano eno eyindidde ku kitebe kya Town Council y'e Pakwach nga yeetabiddwamu n'abajasi b'eggye ly'eggwanga erya UPDF abalwanyisa envuba embi abakulembeddwamu Major Steven Cheropo. Abatuuze balomboza ebizibu ebibaluma omuli n'amateeka g'oku nnyanja agabanyigiriza nga bagamba nti agandibadde gafuga ku nnyanja ennene ate ge gafuga ne ku migga omuli ebyennyanja ebitagejja ekiviirako abakwasisa amateeka okubayigganya. On how these fish could be caught without harming the other species, because this mu birala bibanjudde mwe muli abo abeeyita babaavu mu gavumenti abeenyigira mu kibbataka nga bano baviiriddeko abantu okukyawa Pulezidenti Museveni n'ekibiina kya NRM okulwanyisibwa n'okusingira ddala ku kibbataka. Are they not tarnishing the image of a president? Prominent people in government are the people who are grabbing our lands. What are you telling us, government? Oluvudde wano boolekedde mu lubiri lwa Kwanga era nga basanze kabaka Kwanga Stanley Ombidi amulindiridde ng'abadde wamu ne baminisita ab'enjawulo ssaako n'abatuuze nga Kwanga Ombidi amwaniriza mu bitiibwa era n'amukwasa ekirabo eky'okumusiima olw'okukunga banna NRM. Kwanga asimye gavumenti n'okusingira ddala Pulezidenti Museveni olw'okusimbira ekkulu omukwano ogw'ekifuulannenge gw'agamba nti gukontana n'ennono za Afrika nga yeeyamye nti wakunga abantu balonde NRM mu kalulu ka 2026. Ayanjulidde ssaabakunzi ebisoomooza bye bayitamu ebiviiriddeko n'abantu okukyawa NRM nga bino kuliko amateeka g'oku nnyanja agasaana okutunulwamu, amazzi g'ennyanja agabooga ne ganjalira mu mpya z'abantu nga n'olubiri lwe mu olutwalidde ng'abasabye ne woofiisi ya Ssaabaminisita okuvaayo babataase. It was submerged and we have there a museum, a cultural museum. Bw'avudde eno ayolekedde ku nnyanja Albert ku mwalo gw'e Panyimol gy'asinkanidde abantu omubadde abavubi abatuuze wamu n'abakulembeze nga Major Cheropo akulira okunoonyereza mu kitongole kya UPDF ekirwanyisa envuba embi alambisa ebyo abavubi balina okugoberera wakati nga bavuba n'asiima n'omuduumizi w'ekitundu kino omujja abatuuze gwe bawaddeko obujulizi nti avuddeyo okubasomesa ate nga takozesa bukambwe. The fish here is supposed to benefit the community. Okulambula kuno Honorable Senninde akufundikidde ku ssomero erya St. Mary's Omach ewategekeddwa omukolo ogw'abasomesa mu disitulikiti eno nga bano abasabye okuwagira Pulezidenti Museveni olw'eddembe lye yateekawo mu ggwanga eribasobozesezza okwekulaakulanya. As long as you can do your work, please don't rush, don't hurry, don't be confused, Continue supporting NRM, continue supporting President Museveni. Honorable Senninde ayogedde ne ku bannamawulire n'alambula ensonga eyamuwaliriza okutandika okutalaaga eggwanga. Ekimu ku bindeese kwe kulaba ebizibu ebiri mu bantu bano kubanga abantu b'e Pakwach bawagira nnyo NRM naye bwe natuukirirwa abakulembeze baabwe nga bantegeeza okusoomozebwa kwe bayitamu nalaba nga kyabuvunaanyizibwa nzije nga ssaabakunzi. Kizza Peter yakusakidde eggulya eno Rakes TV Agaleero.